Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula naffe 24/7. Yes, tukwebanza kuba nti otambula naffe mpola mpola. Muganda wange Mandela ng'oli kata ogamba otya? Yes, Dorini oli Saudi Arabia kugata ne Saudi Arabia mugamba mutya, team Saudi Arabia mugamba mutya, ate nga team Oman mugamba mutya bachali bange mwena bu baby ka baby wena ngoli Oman kugamba big up on yourself bababi like bababi abalala ngoli mu yes oli mu Arabu yes Arabu bajita bati Abu Dhabi. Yes Abu Dhabi ngo baby wena oli Abu Dhabi Dubai nkugamba nti ogamba otya baby wange mwebale kuba nti yes mwekuma mpola mpola mwebale kuba nti muchapa yes esonga lwaki nsosowaza abakyala olunaku lwaleero nti abakyala be banakazadde begwanga ate nga abakyala bano yes be bamama baffe be batubezaawo yes batulabirira nnyo ate bali so supportive and very supportive so yensonga lwaki tubagala nnyo ekitole ekikazi ky'amaanyi. Nawe blood wange ng'oli mwezo ensi zonna zembonzeko blood wange ngamba yes Isima ngamba blood wange Kimli ngamba blood wange Isaac ngamba blood ng'oli mu Abu Dhabi ng'oli mu yes ng'oli mu nsi za Bwarabu zonna Oman Saudi Arabia yes oli Turkey oli Denmark oli mu nsi ez'enjawulo kugamba big up on yourself mwana wa mama mwebale kuba nti mukola twebale kuba nti tukola yes ne tubezaawo mpola mpola Uganda n'okuba nti tugidevelopinga n'okuba nti yadde tukolera mu buguyo bw'amaanyi tulina okuba nti tukolera ensi yaffe abagisanga aba baligisangawo bagisanga nga tulina ettafali lye twateekako then nabo batandikirewo balabe oba bagissa wansi oba bajambusa waggulu. Teeka lyaffe okuba nti tuzimba Uganda n'okuba nti tugidevelopinga mpola mpola okuba nti tugitwala ku next level. So kekaseera okuba nti twekwatiramu yes ne tugenda mu maaso. Nnaku lwaleero nkuleetedde family ng'eva wali yes ku Mawanda Road. Family eno erina studio bagiyita No End. Family eno yawali Emulago nkugamba Rema Namakula ne mama ne anti we amanyikiddwa nga Halima Namakula. Nkiddamu nnaku lwaleero nkuleetedde family nga babesinga wali ku Mawanda Road wali side z'Emulago. Halima Namakula akwogata ne muwala we sawa zino gwe bayita mukyala Dr. Mza Sebunya Rema ennaku zino yes gye tukutuleetedde era nga nnaku lwaleero omukyala amanyikiddwa nga Halima Namakula alina byagambye muwala we. Halima Namakula atandise bw'ate Rema ensonga lwaki wafuna obuzibu bwonna obwasooka mu ddaali eryasooka n'okuba nti oyawukana ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuuza lwakuba nti wakwata relationship yo n'otandika okuba nti ogiteeka mu mawulire kwogata n'okuba nti ogiteeka ku social media n'okutijja eno n'okuba nti omukwano gwo waguyisa mu nnyimba. Kino kyatandika okuba nti kireetera abalabe b'okuba nti bakubamu ebituli ne tooki ne bamanya weaknesses zo era bamaliriza bakubyeko omusajja n'okuba nti bakutaayisiza omusajja ne batandika okuba nti bakuripotingawo omusajja ebibi byo byokoze n'ebirungi byokoze ne batanyinga okubeera ebibi era nga kyakuviiramu ensonga ez'okuba nti mwawukana ne Edrisa Musuuza. Mwana wange ebyolinga atabiraba nkulaba ogenda mu maaso okutte omusajja omulungi emboko fire amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya ngono omusajja wamanjula n'okumwanjula recently otandise okuba nti omupostinga ku social media n'okuba nti omuteeka mu mawulire n'okuba nti omukozesa interview n'okuba nti omulaga mikwano gyo. Si buli mikwano gyo si buli muntu bwa social media oba beyita bafani mbofani omwakwagala wabula abantu abo basunzi n'abamu banonya opportunity okuba nti batwala oyo omusajja. Rema sigwe akyasinza okuba nti gwe mulungi n'okuba nti oli wa tabu nnyo oba celebrity oba olina ssente nnyingi. Bakazi bangi abalungi abali mu bitiibwa ebyenjawulo nga balina ne ssente abaswamye oyo omusajja bamubbe naye jjoko mu kuba nti wallahi omuteekayo ku social media ne mu mawulire abo abantu gye bakoma okuba nti bamumaza n'okuba nti oba creatingira gap okuba nti batwala omusajja wo. Era nga nkusaba Rema bw'oba oyagala okuba nti owangaala ne musajja wo
amanyikiddwa nga Dr. Mza Ssebunya nkwegayiridde omusajja oyo mujje ku social media n'amawulire. Alima Namakula ntiddamu Alima Namakula avuddeyo n'agamba Rema Namakula n'amugamba nti obuzibu bonna bwe wafuna mu ddaali eryasooka kwe kutijja okuba nti watandika okuba nti owanabbawo mu nnyimba okumuteeka ku social media kugata n'amawulire era nga abaali batakwagala bakoseeyo weakness okuba nti bakuba eddyali n'okuba nti balisuula wansi era nga wamaliriza ng'ewamusuuza ovuddeyo era nga ne musuuza akulese mu nnyumba. Otandise okukola mistake yemu kuba nti okwata Sserulungiwo amanyikiddwa nga Dr. Mza Ssebunya ng'omutwala ku social media yes ku Facebook, Instagram, Twitter ng'omutimbatimba. Otandise okuba nti omutwala mu mawulire ku TV bamukolako interview. Jjukira buli lw'okikola abakazi abalina ssente abalungi abamu abakwagala n'abatakwagala ye chance gye bakozesa okuba nti bamufuna n'okuba nti bamutunda era bamutwala nga atonkabirira. Tujjukire nti Rema y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti batimba bababa mu celebrity be Uganda era nga Rema ali mu mukwano ogwana maddala era nga omukwano gwe gugenda mu maaso agenda nga agulaga mu bantu mu mawulire ku social media n'ebisigaddewo era nga Rema saawa zino otunulira mu kapo celebrity cabe kyasinze okuba nga zi trending. Rema oyinza okulowooza nti yarepressinga Bebe Cool n'Ezuwena oba oyinza okulowooza nti kapo ya Rema ne Dr. Mza Ssebunya yarepressing eyabba Daniela kwogata yes Daniela ne Jose Chameleone however much eyabba ne Bobby Echalo because bano abasajja batrendinga mu mawulire naye ng'ate relationship ya Dr. Mza Ssebunya kwogata ne Rema Namakula zimu ku relationship ezazizo okubeera za tabu era nga celebrity cup ezazizo okubeera ey'amanyi mu Uganda apparently gye twogerako ye as Dr. Mza Ssebunya ne Rema Namakula era nga Rema agamba nti bw'obanga tolina muganda wange muntu akwagala tuleewo olye kwonune kuvu kikaseera okuba nti yakwata musajja okuba nti amukuba ensi because ali mu mukwano gwama n'amadala era nga kyalina okukola nti okulaga nti ali mu mukwano kwe kukwata mbaawe okuba nti amuteeka ku TV okumutwala nti amutwala ku radio n'okuba nti amutimbatimba ku social media mu bifaananyi ng'asaze okuba nti amukuba abantu mu maaso abalage nti yes yafuna omusaala yatuuka era yafunira ddala omwami yatuuka era nga takyayagala bintu birala. Now maami we oba sengawe amanyikiddwa nga Alima Namakula avuddeyo n'amugamba nti mwana wange akatijjo salako n'akatinkokolina salako omusajja oyo gy'okoma okuba nti omuteeka mu butaala gye bakoma okuba nti bamutwala. Tujjukire nti way back waliwo olutalo wakati wa Fina Masanyalaze ne Cindy. Fina Masanyalaze yagenda akwata yes bawe amanyikiddwa nga Kenny Muyisa nga mkubakuba mu mawulire n'okuba nti yes amutega mu mabaala. Mwana muwala okuva mu Eastern Uganda mu kibuga bakiyita Mbale Sanyu Cinderella aka Cindy yatandika okubaza bolo n'amanyikiddwa nga Kenny Muyisa era yamala nga amutegudde ku Fina Masanyalaze oba Fina Mugerwa. Fina yakaba amaziga n'akolima Cindy naye nga talina kyakola era nga kino kyatandika okuba nti kireetawo bifu wakati w'abayimbi ababiri era nga yetwogerera paka ssaawa zino Fina Mugerwa ne Cindy tebasobola kutuula kyekimu. Tujjukire nti process y'emu Rema okuba nti yeesiga abawala okuba nti basemberera bbaawe mpola mpola yakoleramu ensobi mukyala mukulu era gwatijja naye ennyo amanyikiddwa nga Eva Namulondo babwe kityo yaba nti amusalayo ewa Edrisa Musuuza era nga Eva Namulondo yeebaka nnyo ne Edrisa Musuuza emirundi mingi era nga Edrisa Musuuza yakwata motoka namba n'agigulira Eva Namulondo n'aba nti amuwugula. Eva Namulondo mukuba nti asetinga Rema okuba nti amukola kyatandika okuba nti ayogera ebyesimatu ku Kenzo n'okuba nti afuuka Rema era yamaliriza nga amunobesezza ewa Edrisa Musuuza nga ataddewo embeera era bino Rema tabiyiganga. Bagamba nti Rema akyasigadde nga asembeza mikwano gye n'okuba nti akwata omusajja amuteeka ku social media ekintu ekiza okumuviirako obulabe n'okukaaba amaziga ag'enjawulo okukabira ddala ennyo era nga maama Halima Namakula agambye nti Rema alina okikomya mu bwangu ddala. Kino no kikulaga mu Uganda
toyinza kuba nti yes otekawo butesi tujikira nti bantu bangi abafiiriddwako abasajja mu ngeri era nga bakyakabalwa kuba nti bavaayo batijjatijja. Twalaba wano omukyala mukulu amanyikiddwa nga Dorothy Shonga yavaayo n'atimbatimba Habati Shonga ku social media yamaliriza ng'omuwala amanyikiddwa nga Shamira Obadanera ng'amubbye era nga n'omuyimbi amanyikiddwa nga Sasha Brighton yamubba. Twogera Dorothy Shonga akaba maziga mbulwema lwe lugendo lwabadde nti ayolekedde era nga sengawe amanyikiddwa nga Halima Namakula amugambye jja omusajja mu butaala bw'obanga oyagala okufumba n'okuba nti omusigaza because bagenda mukunyagako wano otandika okuba nti okaaba mpolampola. Webale kwekuumira wano mpolampola, webale kusubscribing nga gwe yasubscribing n'abatono bakuba nti osubscribing nga masubscribe. Tugende mu maaso amanya ndowooza nsigadde Ntambi Jimso. Follow me on Facebook nkozesa Ntambi Jimso and follow me on Twitter era nkozesa Jimso 16 mpolampola. Bye bye for now.